abstention. Pray for another. The reason for adjournment in the state is indisposed. Is attending a training. The reason for adjournment in the state is indisposed. Is attending a training. Gana Francis Bafunga Francis. Gana Francis Bafunga Francis. Lawyer wa Charles elimu SIPAPA olunaku lwe tuze mu kooti wano makindi okulaba nga tugenda maaso n'omusango. Ekyennaku ekibaddewo nti tetusobodde genda maaso n'omusango olw'ensonga omuwolereza wa gavumenti ali in charge ku fayiro ye tabaddewo, bategeeza that yadde agenze mu training ekiri understandable. However, era tujja kusaba nti guno gwe December olwo kooti etwadde tukomewo nga 24 guno omwezi okulaba nga tugenda maaso n'omusango. Tusuubira olunaku okuleeta abajulizi ab'enjawulo okulaba nga tugenda maaso n'okubawulira olwo tulabe kyekiddako. Guno omulundi gwa kusatu nga temuwulirwa musango, ki ekiganye? Of course ekiganye buli mulundi gwe tuzze nga tenetawulira musango abaddewo ensonga. Okugeza luli ensonga omulamuzi yali agenze mu leave, which is still understandable. Ekyokubiri omulamuzi yali mulwadde ku lw'ensonga tebaagana kuwuliza fayiro yaffe yokka, omulamuzi omulala then n'atukolako. Olwaleero omuwolereza wa gavumenti aliwo naye tusuubirako olunaku buli kimu kijja kutambula bulungi. Leero tulabyeko ku agambibwa okuba nti nno bwe bazzaako omusango abantu ne balowooza nti oba oli awo ekintu kigenda kuba nti kitambula era omusango ogenda kutambula. Kituufu oba just bintu bya kuteekawo buteesi malala? Of course naye azze ng'amanyi omusango genda maaso. Naye kyennaku tegugenze mu maaso kitegeeza naye tebamutegeeza ategeeredde wano ku kooti leero. Singa nga 24 era still kituukawo bwe kiti, ki kye muzzaako naddala nga of course nga 24 singa omuwolereza wa gavumenti ajja kubeerawo weewaawo abajulizi tebajja tujja saba kooti omusango eggulu. Kiki kye mulina nga mmwe nga gwe lawyer era kanso pulaani ki gye mulina kubanga kirabika nga omuwaabi oba eyawaaba omusango guno ayagala okuba nti SIPAPA abeerayo ebbanga lyo? Of course kwene essaawa kintu kimu kye tujja okugamba abantu nga ffe tuli bwetegefu nga twabuuza ebibuuzo oli era tuli bwetegefu kugenda maaso n'okubuuza ebibuuzo. Tewali kyanjawulo nnyo okuggyako obagamba abantu babeera n'essuubi ati SIPAPA ajja kuvaayo. Twawuliddeko nti abakulu mu ggwanga lino abamu be bagezaako okulaba nti ensonga eno bagiteekako kufulu okuba nti oli mukyalisa asigalayo. Kituufu oba si kituufu? Sikimanyiiko ekyo. Sikimanyiiko. Weewaawo sijja konfaminga nti ne Charles SIPAPA akimanyi olw'ensonga yali kiŋŋambye.
naye tetukimanyi ekyo. Mumukozeewo ki most especially ng'omuwulirizaabo kubanga eno embeera ebeerawo bwe mujja ebeera mwe mukozeewo ki okusobola okubanga of course waliwo ekisawe ekituuka kasaba beerawo ensonga mu mateeka kasaba beerawo ensonga ennambulukufu nti lwaki omutaliiwo era kooti esobola kugenda maaso na musango okugeza nze kennyini nali mpandiiseeko ne ngamba siituuka okulwa ensonga nali mu kooti nkulu era kooti omusango teyagenda maaso nagwo naye waliwo embeera eziyinza okuba nga zo tezikkirizibwa mu mateeka then olwo omusango tujja kusaba bugobe. Abannayuganda babeeremu essuubi lisigalewo era tumanyi SIPAPA gyaffe tusaba aweebwa obwenkanya atebwe mu kkomera bwe baba nga bamusalira ebbanga kubanga tukoye okutambula ne babaleeta ate nebabayimizaayo n'ekirala waliwo abaana bali basoma bali ewaka batudde ekyokuba tebakyakirina ate nga n'ekirala bantu bangi be yali ayamba so tusaba waba yazze omusango aveeyo. Abantu bangi abaana babaddala bafaniza abaddala bidanga nange bwendi tukoye bannayo at least batugambe mutugamba agenda kumala mu prison emyaka 8 tumanye agenda beera mu prison tukoye ng'okwewuubanga ku kooti nga batugamba ebitakwatagana batubuulire ekituufu batulaga nti omuchina yavaayo gwe bayita wadda lwali badde mmanyi omusango we baleeta omuyizi kuba kugenda mu defense lwaki baba batwewubya ku kooti nga batubuzaabuza buli lunaku omusajja bamugambe agenda mala emyaka 10 mu kkomera kimanye kubanga fenga abantu babadde alabirya tusafalinga tukoye okubonaabona gavumenti yagala naffe tutandike kubba naffe balyoke batusibe. kati leero babagambye eki mu kooti tebamukkiriza kwogera jasi bwayimirira bamuwa bwinnaku bamusindika nnaku kati bamugambye akomewo nga 24. buno omulundi gwakumeka nga mirundi mingi tubeereddewo mu mbeera yonna tukoledde buli kimu naye taata otusuliridde President naye aveeyo President vaayo naye embeera twaliko ko abantu era tukyali bantu vaayoko naawe otulwanirire tumanye abamukube ebyabwe naye naawe vaayo gwakulira nino eggwanga jangu tuyambe taata tukoye okubonaabona tukoye osiibanga enjala. n'abalamuzi nabo obubaka buno kyemmanyi amawulire bajja galaba kambi bajja bulaba nabo batusaasire embeera gye tulimu.